Yes mukasi akantuolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye jebaleko nnyabo kale nnyabo naawe jebaleko ye mukwano yenze Shifa ye nnyabo simanyi oba babadde bampaddeko ennamba yo ne baŋŋamba leero dedication day y'abaana ku Gondi ku Hana ye nnyabo kati waliwo abaana aba S6 babiri ndi kuleeta surprise omu ye Soreya Teddy omulala Sandra. It's okay. Kati so ndi kuvuga ndi mu kujja mukwano. Okay, bwotuuka ku gate ojja yingira lwakubanga guno omulimu gwe baali bakola baagujjawo. Then waliwo omulala w'onootuuka ye mukwano ojja kunkubira ye nnyabo obadde ogamba ki kye bajjawo waliwo gate eno endala bulijjo we bayita babadde baagigala nga bali mu kuterezaawo kati nga waliwo gate endala naye era eri awo wennyini. Okay. Kale ngenda kukubira kantuuke nja kufuna gate nja mumanyaawo. Alright. Okay dear, thank you. Naye tebagamba it's a surprise. Okay. Kale mukwano. Basweet abatulaba bali kubaako tugenda ku Hana gye tuli mu kutwala surprise Hana International School gye tuli mu kutwala surprise eri ba candidate ababiri so mutugoberere mubeereeko temuseguka temutemya. Yes, come with us. Ye leero lwaki surprise sigikoze eno mu Luzungu nga tugenda mu ssomero tugenda kutandika bwe tutyo mpola surprise dde mu Luzungu kubanga twagenda okkizuula nti abasinga commentinga negative tusobole obbasalako. So come with us as we go to Hana Mixed International to surprise our loved ones, the candidates of today. What of yesterday? What of the candidates of yesterday? No mind no red Dubai oba mwezi nsiza abawala bodda tomanyi Luzungu. Anti eri okwogera olutuufu obanga zizza omusango tebakuwulira. Naye nga mikwano abaliko nnyongero bajjukiza nti Hypex Studios bali awo Busabala Road Najjanankumbi ni Jacobins Motel. Ndowooza mwana w'ebifaananyi byange bya Independence nze yasinze onnyuma Junior bateereyo kaawo ku bifaananyi. Yes, I was one of the smartest. Nabadde omu ku basinze okunyuma ku Independence ate nga nammwe mwakkiriza era obufaananyi bw'olaba obwo ku screen bwakubiddwa Hypex Studios abaawo ku Busabala Road Najjanankumbi ni Jacobins Motel. Hosh Fashions ne tuyiya design. Hosh Fashions twamaze oyiya design y'olugoye kati Mariam n'alyoka atuula wali ku kyalaani n'atunga kye bayita olugoye. Manyi omuntu okuyiiya ekintu nti I want some to look like this ate ne bakimakinga even more. So weekwate Hypex Studios togenda kwejjusa ebifaananyi n'ebyo by'olaba ate nno muneebyo by'olaba baabinkubye ku last minute baabinkubye leero ng'enkya Independence ebifaananyi ebyo by'olaba ne bakwata ne ka vidiyo ako k'olaba awo kaakati ne baba nga baakubye ebyo ebifaananyi biri nnomo tebazze namo ku editinga because tewaabadde time olw'okuba ekifaananyi bakikuba ne kiviira ddala mu field nga kiwedde tebaabyeditinze nga bwe baakikubye ekifaananyi bwe kyafulumye nga kisufu kati gwe weebuuze nti olwo bwe guba mukolo nga babiwadde nti nno budde like amayinza enze ayina emputtu bampitanga tugire bifaananyi nga neefudde busy so lwava mu field on 8th nenziruka tukuba ebifaananyi bambi ne sibawa like budde na mukisa kujjayo
kye baali bakuliyetinze ne kye baali bategese okukola. So nkujjukiza nti weekwate Hypex Studios kye bakola bakitegeera nnyo 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 ddala. Bajja kukuba ekifaananyi tojja kugamba nti kino oba kiri. So beekwate ku lw'ebifaananyi ebirungi ne vidiyo z'omukolo ennungi. Gonna gonna omukolo gw'osuubira okuba ng'oteekateeka nga weekwate Hypex Studios. Waliwo abadde bangaye tulinze behind the scenes naye nga just know nti bakola ekintu nga kiri malidaadi saana. Obasanga ku 0754 1924 34 oba ne basanga ku 0789 34 3802. Babayise Hypex Studios bali awo Najja Nankumbi near Cobbins Motel ku Busaabala Road. Tojja kwejjusa. Ate nga nkujjukiza mukwano era nnyongera okujjukiza nti ababbunga Comfy Homes be bokka abaatuteekerateekera ebifo w'ogenda n'owummula omutwe gwo ne gulilaksinga n'omeditatinga n'olowooza ku byenkya ne bwe muba mwayombyemu n'omwagalwawo nga mu butuufu buli budde mukaayana mutwale ku bbunga Comfy Homes muwummulemu mukyuse ku environment. Ebintu ajja tutandika obbiraba obulala. Bw'aba abadde obimugamba takutegeera ajja bitegeera atandika obbiraba obulala ennyo ddala. So weekwate ababbunga Comfy Homes ku by'okwebaka obulungi n'okuwummulamu obulungi. Ate nga nkujjukiza totawaana kugula bu wifi mb'otambula nabo. Balina wifi internet nungi nnyo ddala ddala eri very fast ate nga wayonjo nnyo ddala. Washing machine zonna buli kimu baabituteeramu munda. Ate nga security guluggulu. Security weeri mubimanyi bannange. Okole ssente zaate osule ng'ogugumuka weera aliikirira olota ebirooto ebibi lwakutyawo osuze. Bano balina security mukwano. Weekwata ababbunga Comfy Homes. Ojja kuwummulamu bulungi nnyo 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 onyumirwe ssente zo. Oba oli mu ggwanga oba oli bweru wa ggwanga gwe jangu ku bbunga Comfy Homes owummulemu. Obasanga ku 0772461976 oba ne basanga ku 0701260881 oba ne basanga ku +1 6175 952 ate nga mukwano toweetikka bintu. Waliwo neyankubira jjo juzi n'aŋŋamba ngenda ku bbunga Comfy Homes njagala kusulawo emyezi 3 kati ndagirira kubanga ate nnyina okusengula ntwale ebitanda ntwale TV yange ne mugamba mukwano ebyo oba obadde nabyo funawo biteresa. Eri toweetikka TV toweetikka simanya kuuka toweetikka wall unity simanya stand simanya biki simanya fridge gwe buli kimu baakikuteeramu. Toweetikka washing machine toweetaaga na mukozi n'omukozi gy'ali omusangayo akulongooseza oba tolina gateeka ngoye mu washing machine n'omukozi omusangayo. Toweetikka na mukozi. Mukozi oba mwami nga weetaaga mukyala wo ye mwetikka. Omukyala tebaamukutegekerayo oba omwami tebaamukutegekerayo. So bwe muba kapo toleka mwagalwawo mutwale. Naye ng'ebisigadde weetikka engoye zo zokka. Bw'oba olina omwagalwa naye mwetikke nga wandyagadde okgenda naye. Temuŋŋamba nti ate Shifa wagamba n'abaagalwa tubasangayo. Weetikka engoye zo zokka zokka. Ebisigadde obibalekere. Kirini n'ensi buli kimu okuyooyoota ddala obeere nga yes ogambe nti this is really holiday. So welcome to Bunga Comfy Homes. Bakoneko kweze namba zolaba ku screen ate obeere nga relaxinga. Ate nga munneebwe nti ombajjukiza nti aba Hosh Fashions bali wano okwetika stress zo zonna ez'emikolo. You don't need to worry about the service providers that you're supposed to use on your function. Fe tukwase otugambe nti bannange Hosh Fashions plan my wedding oba mu planningire okwanjula kwange oba mu planningireyo ka baby shower oba bridal shower oba okukyala
otubuuze nti Shifa okukyala kwe miliyoni 10 kulinza faanana kutya nkuplaningire nti mune ku miliyoni zo 10 okukyalako tukuwa kino ne kino ne kino abafumbi bafumba bwe bati owa kamera ajja kukwata bwati videography kino ne kino tetukireeta naye ate ku miliyoni 10 bw'oyongerako 5 ojja kufuna kino ne kino ne kino wammanga nti ate munnange kaddiko k'okukyala nti ate tuyinza kukola bwe kati kwegamba obeere ng'oyogera na Shifa oba na ba Hosh Fashions toweetaaga ate kugamba ate kati osanga omugole ogenda kufuluma ennyumba okaaba keke tennatuuka ku venue ate n'okaaba na booking omuyimbi tannatuuka ffe bitukwase tubikkolere tukubuukingira omuyimbi anaayimba ku mukolo gwo tukuleetera abafumbi kati nga gwe olina questioninga Hosh Fashions yokka nti bannanga ba Hosh Fashions services nasasula keeke sigifunyi nayagala keeke ya madaala 5 mumpadde eddaala limu yes olina kukwatagana naani na muntu omu kati ono omuntu omu yo wa Hosh Fashions ye yeereege n'abalala nti bannange nali njagala bridal cars ku mukolo gwange bridal cars sizifunye nabagamba njagala zi Benz oba zi Range Rover lwaki banvugidde mu Mark X Shifa nakugamba ku mukolo njagala omugole abeere mu limousine kyokka mwampaddemu alufaadi eneetikka ebirabo eyasensobuka mwampaddemu alufaadi eneetikka ebirabo enkoowu kati kwe gato olina kunoonya bali weekooye you're just talking to one person ebintu mwe ababikalubya nze nabagamba mukole ssente ffe mutuwa ate tuffe tubaboneebonere gwe ate lwaki okola ssente zo ate n'oluma omutwe omugole onaatera okukola make-up omukolo gutuuse make-up tagenda nywera oli kuleebuukana na simanya abasaaluuni ate simanya kati abafumbi kati ate abatimbi kye bankola kati ate biki don't waste your time okitegeera bufulumya ssente zo bitukwase otuule naffe tukuwe tukusampolinga ojja kakasa hey otuuke ku mukolo ng'olirakisinze ate tukolera mu bajeti yo nti nze munnange nyina miliyoni 5 zikola okukyala nti miliyoni 3 zikola okukyala oba okwanjula weesirikire bagiyita Hosh Fashions bali ku shere bulenga oba onkubire ku 0782101569 0702562157 ate namba ze zimwera kwoyita nga weetaaze ki nga weetaaga okulanga naffe oba nga weetaaga engoye zonna ez'emikolo oba nga weetaaga surprise tukyalire omwagalwawo oba nga olina story gy'oyagala okusharinga naffe abantu bakuwe ku magezi abantu baffe abatulaba bakuwe ku magezi namba zeezo 0702562157 oba 0782101569 tojja kwejjusa tuli mu lugendo tugenda ku Hana surprisinga ba student baffe ba candidates betutwalira surprise olunaku olwaleero jebaleko nnyabo kale nnyabo naye jebaleko kale kati contact person gwe wampadde nakwataganye naye kati nyingidde ne ku ssomero ntuuse I wanted you to be aware nti I've reached abena wansi waliyo parking so ntuuseeyo hello yenyabo obadde wooli naawe hello mbadde mbuuza nti wooli naawe ku ssomero anze siriiwo wali abalala wali abaana n'abazadde bonna ndooza senior 6 yonna na senior 4 ndabyewo abazadde bangi n'abaana mbadde ŋŋamba nti gwe nga ggwe anze siriiwo
Okay. Kale kati kankubira ono gwe wampadde mugambe nti ntuuse. Kale bambi Mukama bakulembere. Kale kati nja kukubira oyogereko nabo. Kenyabo. Kale. Wanje? Yenyabo ntuuseewo. Oli side choba? Ndi eno side mpakinze eno wansi wali basketball court waliwo n'emiti gy'emiyembe. Emiti gy'emiyembe nga sikulaba. Ndi mu alufadi ya black. Ene wali gundi. Wali basketball like wano bazanyira basket. Kale kankukimekaawo. Kale ye. Jebaleko nnyabo. Yegobedde gwenjogera naye. Bali side ki? Kati mwezi aleso tukwatireko keeke emu. Kubanga. Biri ulala. Success z'abasomi. Nange nabyagadde okuddamu okusoma kuba ebyaffe batuwanga buli obuyimba tulululu. Tugende tubatwalire. Tugende tubatwalire. Birabye ebimuli byakati surprise. Ebimuli biba bya mmane. Iye. Biyedde omuzadde kakaadi ko ka 2,000 kiba kiwedde. Ka success. Tunaserengetera wano naasobola. Nja zijjamu, don't worry. Wano wetukiririra. I will leave the shoes behind. Oh. Kanzireke wano. Nzijjeemu mukwano siyinza kugenda na. Mbalamusiza bassebo. Nkoze eki? Mpulidde mu njogerako. Surprise. Ekingewunya bulungi. Bampenze entandikire kweno. Tandika. Nange mujebale, how are you? Are they also yours? If you're Teddy, where is Teddy? And Sandra. Look, this one. Success. Yeah. So success in your exams, Teddy. Success. Wow, this is so beautiful. Yeah, Sandra. Bantumye baleetera surprise bannange. Mulowooza ani? Who sent me? It's my sister, it's my mother. But I get a mania. It's our mom, because no one else. Who? Ogambye babiri. I said my sister, that one, or my mother. But I feel like it's my mother because she has already given us. This one has already given you. Yeah. Imagine, that's a lot of money. Ne cake. Zo cake zifuse cake. When you muri mutya? Muri ready for the exams. Yeah. Sandra Waguru. Then this one. Wow. Success. Thank you. More opening and no success cards. Dinda ko mom put here up. Okay. So you open. Baba, that is a success. Good luck. This is Teddy and this is Omomu Catholic ono. Ono amaze. Ono ya sauce. Teka wansi bambi.
more money. Yes, what mama mpeleke simu. Mbumo mane, omwana yagala sente. She's so Yeah, beautiful. with the album here. Thank you so much. Oh. Wow. Teddy is also opening. Beautiful money. Tuleta za change tetwagazi babonye mbo atunonya change ku somero. Ojjako bwe batyo biri. Yeah, Yes. that's true. Thank you so much. Thank you so much. This is so nice. Just letayo gundi tusaleko ku cake wano. Wano. No, tulina mu motoka. Even the knife ndaba wana akambe. Muyamwe temugisaze. Tusaleyo. Okay. Yes. This one now oyagala kulyako kwene. I know. Sizza nedda ompayiriza. Bakuteebye edda. Ate egwaze nonno nagwandeese yeye. Lwaki yeegaana? Nange ndikuba simu. Thank you so much. Hello. Yeah. Yes. Ndi wano n'abagole. Abagole bayambadde ebikanzu. Bambaddemu ebikanzu Bambadde enkofiira zaabwe. Bangambye babadde bambadde n'ebikanzu byabwe. Ebikanzu baabino babitadde ebbali. Bannange bambale banyumise ebifaananyi, njagala ku bifaananyi. Kati ssanyu liri batya? Baabano kabakubulire. Hello? Hello, Sandra. Yes? Ogambo. Sandra. Gyendi oli otya? Bannaye essanyu nga mpulira liikirivu. Alo, sente nyingi mpulira ndi mugaga kati. Nkumanyi tozirika. Sijja zirika. Bikususeeko? Nintuseeko n'okwogera sikyasobola. Bannaye nga mwebale kusoma. Alo, weebale somesa Mukama akuwa omukisa. Amiina baby. Joan yabatuseeko bulungi. Iye. Ndowooza musanyuse. Iye. Nange naatera kujja. Kale. Naye ako kemulabye manya mbe birungi biri mu maaso. Iye. Njagala musomere ddala. Mweyongereyo. Iye. Sora yaraswewa taliwo. Hello? Nabo basanze. Iye. Hello? Hello, so bite? Ni byiza ma. Ugamba otya? Gyendi oli otya? Nga mpulira oli kaaba oba teki? Sinaba kaaba.
Kuloka basandala mbadde musubiraka wakati kwogenda kaaba. Sinaba. Chichi. Esanyu. Alo. Banaye munampako ku bifaananyi ndabe. Tujja kuwa. Tugenda kuwa olabe. Kati muwe mutya. Gye tuli oli otya? Jende. Bannange njagala musome nga temunaba kumpa ku bifaananyi. Temunaba kwekubya ku bifaananyi. Tubale tetunaba. Nange mbadde wano mu buleeke naatera kuyingira ku mulimu. Tugenda kuwa. Onooviirayo nga tukuwadde. Bwe nangenda kunyukira mu maate mwebase. Tujja kuwa nga tetunaba. Bannange nga nkoledde omulimu gwali gwagaana kati bannaye mukama ono bamwebaze ntya tweyanziza. Bannange mwekwe efaananyi muli mu biteeteeyi mwambadde enkofiira luno olunaku luba lunaku lukulu nnyo mu bulamu bwo. Nje tugenda kuwa ebifaananyi. Abaana bangi baagala kutuuka awo ne bigaana naye mwe mutuuse bannaye mukama nga yeebale. Sente ziba kiridde. Yango bikole n'eno tusale. Hello? Hello? Network ajja kumala dde. Reconnecting. Ajja kumala dde. Yeah, simple. You're spoiling it. Keke zonna mugenda zirya. They have friends. For teachers, so katusaleko emu wano. Tusale ani. Kale katusaleko kwemu. Nawe wama tukusalireko kwenu kuzino. Musale yo nyinyi kusala je ngendo lya. Leta tuketeka kwata gondi. Kwata pigiyali. Aikafuse bize. Welcome. Sasa akirida. Zamu kubafatira hosheni. Mugenda bera mwana tulina okwata video. That's the dream, the dream. I have money, money. We are going to come. Extend Nia. Yeah? What's no sense? Oh, it's like the same. Jasi. Yes? Don't call me. I'm in my leisure time. Bana Junior Kagani. Bana omusinisi w'amannyo mpukyajja n'akagira. Mujje musale keeke bambi. Mujje musale keeke. You cut 3, 2, 1. Ani asala bannange?
Mukwate musale. Musale sale muteke ku plate musavinge. Muteke ku buli wali. Binne busani mwaho ngaho. Busani mwabo mwabujugunye. Let's use the serviette. Oya mukora iki? Murashaka dukoreshe serviette. Mukoresha serviette mukate muteke. Bunyu uzatore mwabushuku. hari plasa de mwako. Baby tell tumuwoganije. Just squat. Just squat. Let me help you twangu. Mbawenga bamusavinga. My idea, what are you trying to do? Bring. Kankwako okubiri, you go with it too, eh? Yes. Shashari guhamagara ariko wakwita. Kwata, you go with it too, eh? Bring. Oh my god. Wash. Sorry. Madam Shifa wakwema. Kale. Sandrine. Wabasikia kasahani kazima. I remember that there are people here. Later gondi. Nedda soko ogende eri. Ndaba neri waliyo be basavinga. Baba chaine so wani ndala. Nekali akala bacha akalina. Then namwe kambasalire. Yeno. Muwulire essanyu temulina nagalya kati. We are going to eat Yes, more Sanyo indoors. just so circle. Abari mu murabahi yingi. Iyi kaseko. Since you are Nedda bakwate buno junior bawishinga bano eno. Like buli omwe message to babatwalire just jangu batwalire nga wobawa babawe wishes abagole ne side eri bonna. Bali abagenyi. Are you tired? Tagala cake nga you're tired? Small. Baneta olabata omwana tayagala cake. Nsembereko maaso. Yes. One by one Tuli ku Hana International School. Nganti Madam Shifa Hope yatusazeeko. Era nga ebyokulya byo bingi. Abaana bagraduatinga. Cakes twaziridde dda. Era kati nsuubira ekintu mu kiraba. Ebyokulya byo byaweze. Angera nkomerwa. Madam Shifa tweyanziza nnyo. Webale kutukyalirako ku Hana International. Era tuli basanyufu nnyo. Webale ne byonna byokola. Kankeyongeze. Kali kani. Mukama kutuweera omukisa. Bwe bati. Kali eri. Bebani kozi. Kakali katereze bwoti, you cover it. Guys, amanya pozi mwebani. Oh. Sandra and Teddy. Auntie Sandra and Teddy, we congratulate you. Then if you want to Mwebale olunapululwe mutuseeko. Tusaba Mukama abawe omukisa mu misomo gyammwe musobole okuwangula nga naffe bwe twawangula.
Mukama awenye omukisa. Amina. Kabede anko. Madam Shifa. Kulika emisinde nkulengera nga bakutwala ekikumi. Bannayo omulimu gunneesimbamu okunzita buli lukya. Kale sebo ne mama bizinesi enneesimbamu. Jangu owa abagole message. Mbonze. Words. Kulubuto lwange nali nkola akajanja. Bakugeya Bangeya. That's what? I didn't say that. One message to the Banange nze kyembagaliza kola bulungi ebibuuzo. Njagala mwikole bulungi. Nabagambye dda nti empapula zemugenda owanikako ziri empapula za bulijjo. Yes. Ayinza okujja ya blue, ya black, kala tekutiisa. Just papers. Naye birimu wabisoma. Banange mmanyi nti musobola okukola okusingawo ku bulijjo kye mukola. Kuba mbesiga manyi muli bagezi. Njagala points bambite munjuwa. Tutaddemu omukwano. Tutaddemu okwagala. Necklace zizo bazamba. Okitegeera necklace mwambala za ssente abalala bambadde za byuma so badde nsaba mutuwe naffe mutuddize ekiri kye tutwagala. Bino tubikola naffe okutusanyusa tulina kye tunoonya. Saagala mugendemu na stress yonna atoba kina. Mumanye nti naffe mutuula mu kibuzo nga naffe gututujja. Si bwe kiri? Baagaliza kisinga Mukama abakulembere mu bibuuzo. Hope Shifa webale. Amina. Thank you so much. You're welcome. Namwe ebigambo ebisiibula. We would like to appreciate our mother, our sister, for being there for us. You know, it's not easy, but at least they have supported us. They have been there for us. Like church tiwa nyo kubanga tuli waneno. Like the gifts, everything. Like we are very happy about it. Thank you so much. Now webale okutukiriza obubaka webale obutabira myayo but you know no tukiriza no bileta bulunzi and like the gifts you have brought they are so nice. Like we appreciated everything. We appreciate your service. May God bless you. You're welcome. Firstly, I want to thank God for everything and my mother, my sister and everyone. May God bless them. You're welcome. Okay, tweyanziza bwe tutyo bwe tubadde celebrating Sandra and Teddy nga tuba wishing a success in their exams. Tubagala nnyo, we wish them the best. You have something to say? Yeah. Jangu. Can't I not be happy? Yeah. Okay. You come in the middle. Yeah. We got you. Hey, I want to say thank you so much that I have my good friends Sandra and Teddy and their sister Joanne, and I appreciate all of you and Hope Shifa for making up here to school. Thank you so much. You're welcome. We wish you the best. Now we candidate. Now tukwagaliza bambi success. Okay, tweyanziza mwenna ababaddeko ku program y'olunaku olwaleero tuwishinga abaana bano success in life kuba obulamu tebukoma wano, obulamu butandika butandisi eno just nti omala S6 neba certificate ate obulamu ne butandika bupya, so ensi mugenda gisanga bulala but temwerabira mugende ne miss like mu behaving bulungi ebitabo ate bogatako n'empisa kwegamba obeera ogenda kikuba bukubi beera hambo abamu bw'aba alina empapula tagambwako oyaŋŋamba ki wasoma ki olina lupapula ki, so mukaringe empisa zibagendereko obwetoowaze n'obuntu bulamu mubeere hambo. So thank you so much. Mwebala abatulaba tongera obbatumirako mwenna abatugoberera n'abatuwa emirimu. Thank you so much, we appreciate. Ate nga mbajjukiza nti Hypex Studios bali awo ku Busaabala Road najja nankumbi ni Jacobins Motel.
Hypec bekwate mukwano gwe naino omukolo gosubira okubanga oteekateeka bakuba ebifaananyi ate bakwata ne video bakubireko ku 0754192434 oba 0789343802 babayise Hypec Studios ate Bunga Comfy Homes ate they are listed on Airbnb batukoledde homes ennungi wetuyinza okubanga tuwumuli basanga ku 0772461976 oba basanga ku 0701260881 oba basanga ku +16175952751. Thank you so much kamba sibule programu shifo musanga ku 0782101569 0702562157. Bye bye bambi mweraba, we wish you all the best. Koze nga tonazijemu obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate salonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanonya kunonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bwatyo nandaganyisa okumulage waffe bwatyo nandaganyisa okumulage waffe ye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonnya bwe yasaba kumulage waffe nange nemuleta ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu n'omulungi talaga kubali abawondera ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalule abadde kubali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera tusabye tolokera yagale n'omulenzi wange mbiteekemu n'akajanja abadde bewa